Okay, buterevu tukubuzaako era gy'osinda okampozi ng'ate otuwuliriza ng'otulaba ng'ate otufollowinga tugamba genda maaso n'okwera mpozi ng'osubscribinga channel yaffe eno BOCAT TV bwetyo wetubeera nze Hajji titibya ate mpozi olunaku olwaleero njagala akantu kano kanyumidde nga sisobola kusula nako nga sikabawadde. Jjukira Kenzo yakomyewo olunaku lwajjo mu ggwanga nenga by the time wakomeddewo Sheikh Muzaata abadde tanneetonda tetumanyi oba aneetonda ddi nenga jjukira bonga abaana aba good talent bagamba nti alina okwetonda oba atya naye wetwogerera tufunye omuminisita Hajji Nadduli era nga mpozi avuddewo mpozi n'ayambalira Sheikh Muzaata. Hajji Nadduli ono mpozi ali mu government ye NRM ye minister ekifo kye nakyo kinsesa portfolio abo bakiyita portfolio kisinzira oli entegeera yeeyo waweekoma wadde bakitwala naye avuddewo n'agamba nti Sheikh Muzaata oluusi kwegamba babalemesa okunyumirwa emikolo kati odda walingawo mawuledi lwakuba ennaku zino tezikyakolebwa mawuledi zigenze zidiba ne mawuledi ezo twali abasiraamu balinga bajagulizaako amazaalibwa ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ebigambo bye twasuubirangako bigambo bikwatagana na ddiini bigambo bikwatagana mpozi na mbeera kwegamba y'okulya ow'emyoyo gy'abantu naye Nadduli agamba nti kati nadde abantu nalanga Sheikh Muzaata bogererako bya bufuzi bintu bitakwatagana na mawuledi agamba Muzaata ayogera nnyo akomye ekibadde kyonoona mawuledi zaffe be bamu abo bamasheikh twazze kwogera ku kuzaalibwa kwa mutume kusaasaanya kw'obusiraamu mirimu kigi yakola tulina kukola tutya kaakati ayogerayo ebigambo bisatu ng'olwamaze n'atandika kudda ku byansi kale batema abantu wano bagira bati abo balina access lwaki tebatuula nga bannaddiini ne bakola ekiwandiiko ne bayita mukama waabwe ne bajja bamunnyonnyola ebigambo ebyo okusinga ogera nga obikola piecemeal oli ayogedde biralaawo n'ayogedde biralaawo awo mpozi waddukidde mpozi ne wa mukama we naye n'amuweerezayo obugambo omulangira Kasimu Nakibinge bwadde ne ligambwako nnyiniryo kati naye amusabye agambe bambi ku Sheikh Muzaata ebintu byakola kugamba agende nga akendeeza abeerenga ku mulamwa bw'abanga n'abaako oluusi ky'anaayogera bw'aba kuyise ku mukolo gwa kwanjula yogera bikwatagana na kwanjula bw'eba mawuledi yogera bikwatagana na mawuledi so si kubeera mboozi ate oyogera ku bintu ebitakwatagana nga ggwe mukama woono lwaki atyoboola abantu kubanga naye lumu yamutyoboolako kale naffe ontukwisaba otunnyonnyola omuntu ono gw'omwesibirako kino omuwa platform atuvumira mu mikono gyo wano era still tukyaliwo nnyo omwami omu Nadduli wa video n'agamba nti Bobi Wine yandibadde nga muntu mulungi naye kigenda omuttira buli kimu yakwatagana n'abasajja baferiya ba political failures abayaaye bamawu ndi ba political failures bayaaye bamulimba nti bali bumu ate ne baddeyo ne bakola birala Besigye amulimba nti ndi naawe ate nadde yina agamba kati batuuka okugamba nti nzija nono ne mawuna yina agamba nange nzija kati abo tebabeera bayaaye babeera baki so kati Bobi Wine bw'aba atayagala kubeera nga bamuyisa mu mpisa ey'ekintu nga yesimu yaaye alina kusooka kwesonyiwa mikwano gye yakola egy'abayaaye bannabyabufuzi abayaaye Hajji Nadduli katumufune wano yakwanaganya emikwano n'abantu ababi abalemererwa edda okufuna obuyinza abali mu gurupu ye ate bagenda n'okumutemula obanga beegatta lwaki Mao ateekateeka okulangirira oba beegatta lwaki Besigye aggulawo n'agamba nti mu ngeri yonna nywedi